Kapere bimutabuseeko anti bamubye ne famire yonna yonna ateye Akatambi mukwano mukuletedde masawo Pastor Bugingo ne Susan Makula mukwano abo boncha abakongera listi y'aba TikToker abali b'ebisiyaga mukwano byonna imbirese masawo ngena bambi kutusako nakanka kaye bambi akiguddeko lwaki mbambogerera byonna ngena bambi kutusako masawo nenga sinakongerayo mbadde nkusaba video no jimpere like ate sobola okubanga yeeyongera era nga nkubaza gwe n'omulungi subscribinga ku Wonderboy UG ti darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana kusubscribinga mukwano beera ngu subscribinga kona ku notification bell ayitubeere nga bugire tutekayo mukwano gwasooka ogifuna gwe wenna ayagala okulangira business yo oba akalango konna beera nga otukonako ku namba y'essimu wasaawo ate ogenda kubanga oyambibwa nga sikulwisizaayo anti Akatambi emabega kaawo yavaayo ye n'atugamba mbu ye yazaalibwa ge era nga kyova olabanga ye byakola ebintu emu bya kintu kikaze era olunaku lw'abakyala balwite Women's Day jaja Julie yavudde nampostinga namugamba happy Women's Day mukwano era nga ye Akatambi yabagambye bw'abanga byakola temubyagala obanga byakola bibalabikira bubi mukwano oli waddembo okumwani followinga oli waddembo okuva ku page era nga yabasuubiza okublockinga buli omu n'abagamba temujja mumanyira temujja muleeta ku kajanja mukwano luno dota olw'abasiyazi si lwakugga anti ateeyo nga nkugjeyo ye Julie Mutessasira oba gwe wandiise Julie mulungi anti kyaddaaki yamaze nayanukula Susan Makula namugamba wabula mukazi mukulu oli musiru nnyo ate nze sibangako mukwano gwo namugamba sirina kyenja kugamba lwansonga nze buno obulamu bwange this is what I choose to be era bwe mba ndi musiyazi kyekyo kyenjagala ate nga sirina bantu balaba ennagamye mbuno jangu joininge jangu okole ki so mukwano beera nga weetereza gwakulira ekibba basajja mukwano yamugambye ebintu bingi era ng'osobola omunoonyako wali ku Facebook ate byonna nobeera ng'okola ki ng'obiraba era ye Susan Makula okuva ebamwanukudde anti tannabaako kubaako kyakola ki kyaddamu naye nga bamugambye atagezeeko okuba nga talingiriza byabalala afe kubimukwatako lwansonga naye bwe yabba bba wa munne yakola ki newe bamugamba ki yasirikanga busirisi byebyo nno naye ate nga nkugjeyo ye Kapere anti bamubye era nga wenjogera talina yadde 10 era nga ali kwekubira ndulu ate alabika okuba nga ayambibwa mukwano anti bamutegese naye ate gye bamutegese yagenza otuukayo nga teriyo kiriyo yadde ate nga musajja mukulu n'omumanyi bambi yeeyiya era ng'anoonya ssente olaba atuuka ogamba ogenda okuba ekyeyo mukwano abantu abamu mwandisaanye ne mweddako kambi kutuuseeko maledasagali beeranziza wano ku nsonga ey'omwami gwe bayita dokita motomoto dokita motomoto wawa Kapere ekifo n'omuga aleeta bbaana n'aleeta bbaana ne mukanya olunaku kyokka saawa eno atuuse twatuuse kiro omwekyangiddeko olw'okubanga polisi tekwata dokita motomoto kitakakola kikyo tukoze ate ne polisi kama tulina abaana kapiraze mukazi we n'abaana mutuzisa politika kusaawa esembayo omusajja mubi esaba kufana laddu linda ku si laddu okuvuganya ne polisi mu polisi tekwata kugwani polisi gwetekwata Dokita motomoto muganda wange twali nkoze kintu kino kituufu wangamba ennaku z'omwezi nga 9 nendeeta bbaana neteeka ku kifo kyo okiwulira ndeeta omuwala wuuno opu wuyo omulaba byebyo nno era nga wenjogera musajja wattu ali maziga merere era nga ye wenjogera promota naye ate nga nkugjeyo eyo ate ye nakankaka anti kyaddaaki avuddeyo atasobola okuba nga yeedifendinga lwansonga omukulu oyo gw'olengerawo gwe bayita abaho amwesibyeko nnyo okumanyisa ensimbu nakankaka nga bw'alya ebisiyaga era mbu baali bamuyita mu kabina mukwano boogedde ebigambo n'ebigambo bingi kamaama olaba leero kavuddeyo ne kavaamu eddoboozi bino osaana obeere nga nawe obyewuliriddeko anti kambi kutuuseeko lwansonga ensonga z'ekisiyagazo zikyagenda mu maaso olina bwino bwako obusungu onkoinako obusungu ekyo nkikubuulira bakuzina mu tapo tebakuzina mu mana twali tulaba tolina kyotugamba mwogere olinda ki nyabo
Twali tuwera basatu nze nawe ne Sefo. Kati olinda ki? Mwogere. Olinda ki? Baleka ntugwe wantama bannaye n'obwofa sijja kuziika. Alako oliozi nabbawe. Era ne Katonda akimanyi sikwagala. Sikwagala. Okoze kyamaanyi okuba ekinga lyange gwe nekitegereba tosasula. Sikwagala nnyo. Abawo. Kalabe kalinga katundu. Olinga ka. Byogera olinda ki? Olinda ki? Bakuzina mutako gambo oyagala prove. I have proof here. Don't talk too much. Sikwagala ekiwera ng'okimanyi mu bantu besaagala mu Uganda oddamu kwasaba binnyo by'omusiyazi gw'oli musiyazi abawo mulete puruufu kano akabwa kaali kabeera ne Sefo kaleete puruufu lwaki gyo yakukabya kanaginaji nagamba ozina abaana ba Baraka lwaki gyo yakukabya kanaginaji n'otiitiira wazinayiga Sharifu anaata akumanya bye mulina okwogera olinda amataanata lwaki yiga Sharifu yakukyawambwa gwe owaayi Sharifu nzaalibwa naye Sharifu namulaba bukulu simumanyi nnyo banaye temuneesiba abawo toddamu kwogenda kusiika ozwanoswala kuba gyo yakusiriza nakukuba ccu bagende weetondera gwe muntu kyeyetondera gyo ngadwa muwabidde olio lyebisiyaga olidde abaana bangi ebisiyaga lwakusirika wagamba sakakugambye toyogera ku Jowi balina ebyamabame bingi Yvonne sikwagala gwe agenda kukuba banaye nakuzira oli mubi nnyo abawo oli kasajja kakulu bakuza otolya ttako aba bakuzina mu ttako tolina makulu abawo bakuzina mu ttako tolina na mukazi wakaawo ewakozesa abavubuka banno Jowi bonna birina Jowi alina bwinnowo ewakokyaza bukyaliibwo busajja buno buna bakalakamunomuleesebwomunomusina ttako ozinye Brown Stewart kankubulyawo nako watandikira kankusomeza leero kasajja gwe Brown Stewart wamulya Brown Blood olidde abasajja bangi nikubulire mazima Jowi yakusirisa nejjuwa n'osirika bwoti Jowi yakusirisa lwaki Jowi yakusirisa lwaki Jowi yakusirisa nogenda n'omwetondera nali ku konferensi era Jowi najjira wano olinza okudduka emisinde nali kyaliwa Jowi era sola musiba ati Jowi yakugamba womulya Jowi yakugamba kyamugobeewuwo ozinya abaana ba Baraka tulina bwino wammwe tulina bwino wabawo ekyagamba Jowi omuvuddeko tetulina bwinowo gwabawo todduka komawo kantukwe Seremba katubuze Yvonne buzibu ki bwolina kwabaho naba tumubuze buzibu ki kasajja kakulu kwebuza amagezi kaze katanshinga ineranga ngansirise kasimuwala nzokubaya nenje ivo temude wankonganyize bwenji. I've never been this arrogant, I've never been this vulgar. Name Frank sister akumekakadibira kakaroza as a conference like an hour that is not kakuzumani no simani byama byamurakusika that's why the sister and I respect myself, I respect God, I respect that fool tegera simina kwa buzisina chanari project hata batanyesa nyuwa kakanya atenga kusina because I want peace. I don't expect. Wait, Frank, I put like